nanga tabusenga nga embeera gyalimu mwabamu temuyinza kugitegeera karate nze nabalekanga ne mwogera byonna karate nze ne mufuna akadde ne tugira tuti olaba kino kyekkoze ne mukwata ne mbaako gye muzza mu kasonda n'omugamba okitegedde kakati ebyo ensi teyabikola ki tiyabimanya era saagala ebiwa attention and by the way mbadde ne bino saagala byogera ko simaye bwonkutte n'obintu saamu so era byonna ebyo byabaawo era nabyo proceedings zonna nga bwe zajja zitambula I knew each and everything that happened era na buli kimu Suuna nga ntegeezaako era ne kiyantegeezangako weetaagisizza nange okugattako nga ngattako ewateetaagisizza nga nkirekaawo. That is how I do what I do. Okay. So nga nzija ku kibuuzo kyo tolazeeyo muntu Mbazira abantu bakwekuusizaako ne bagamba alabika ayagala gundi ate nga ssente olina okunyirira onyiridde owaayi omuntu ani ali awo okumpi awo okumpi otegeeza akubika omukazi nina omukyala ate owakabi. Okay. Omukyala tomugyeyo mu kamera anti kati kambabuulireko mwe mulina ekizibu kankibabuulireko ate kirimba amawulire mwenna mwe mulina endowooza nti gundi bw'atambuza obulamu ne gundi bw'alina okutambuza obulamu gundi bw'atambuza obulamu ne gundi bw'alina okutambuza obulamu gundi bw'abutambuza ne gundi bw'alina okubutambuza amazima gali nti tuli bantu banjawulo okitegedde okimanyi nti wano tulina abantu bangi ab'amaanyi mu ggwanga nga basajja nga situmanyi bakyala baabwe kituufu tulina awo n'abakyala b'amaanyi mu ggwanga nga baakabi nga situmanyi babbaabwe ne gwoloza abatalina abaalina nze nange nnina naye bwe naatuuka mu budde ekirungi ebyange saagala nnyo cameras cause nebino emirimu oluusi mugiraba lwakuba oluusi tubateekeddwa ogiraba naye nze nina bwe njagala okutambula nina bwe njagala okutambula nze olaba abantu bangi nnyo ba celebrities n'atimba omwana we banya happy birthday manya maayisani biki did you ever seen mine olowooza ndi mugumba nange wange tagendangayo kakati nze nina obulamu bwe mpulira njagala nga saagala nnyo okudda kutiisa na kukakasa mba saagala nnyo omanyi bw'oli osukka ennyo okutiisatiisa omaliriza era olina levo y'abantu b'otiisa naye nze njagala nnyo okukola ebitiisa abategeera kati njagala nnyo bw'onooba osazeewo omukazi kumulaba obeeko ate ekitimu omulabira nga byebyo nga bisobola okutuweesa ekitiibwa okitegeera so kakati temutukaka temukaka abantu bonna bemuyita ba celebrities ku unveilinga babbaabwe oba basajja baabwe omuntu muleke abeere naye paka lwanaayagala mumulabe amugyeyo amuteekewo amugambe nti oyo nno oyo nti byaddala. Lwaki abantu nga tugenda ku kisembe tudde ku kivulu kya lwaki abantu bakutaddeko nnyo omwana muwala omuyimbi gamanyikiddwa nga Aida Muggo andi mukazi wa kabi baani abamuntaddeko oba social media oba okiwulira muli social media nti ki bagamba oyo ye wuwe oyo yayiwe kakati gw'owulira gwe muli owulira kinga omuntu obunjagaliza kikyala kyamaanyi kyala kirungi wenfuna omukisa okigamba akagambo kireke tokigamba kireke bambi. So tunulire Mbazira tunulire endongo y'ebinyaanyanya eno weekubye erese ennyonta mu bantu n'abantu criticizing nti abo bazze bajja kugwa kyanjalo nti mubadde after lockdown naye endongo weze eno erina before lockdown nti okwongera okunyikira mu bantu tuleseyo emijiji emito egy'abaselekita abataaba ebinyaanyanya kakati ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza tukyuse wano entebe nkulaga akalango k'osanze ndiko wano mbadde omanyi endongo y'ebinyaanya eno eyekyengera gye tugendako ku summit eno kati ndoza guli mwaka nga gwakunanga tugikola ne buli tugikola tuteekamu empaka z'abadijje ababato nga kyetwagala tugezaako kubateerawo platform tubateerawo ebibegabega byaffe beekwateko balinnyeko basituke nti baligamba omulembe gwa Mbazira Tony ne Suuna Beni naffe mwe twafunira dijje gundi ne dijje gundi najja kati owulira kana akantu ekikukumittu abantu bye basunza mu ndongo y'ebinyaanya ekyengereza empaka z'abadijje era mu bulango bwonna tubadde tukinoganya kakati ono idijje umanya n'eddoboozi nze engineer Kalimu otyo lunyongera okujjukiza mu mwenna abali eyo nga badijje kagolowooza omanyi ozalawa tugenda kyengera ku summit nga 10
okukakasaako nti omanyi genda mu mpaka z'abasajja ogende mu bato okisa gwe tulina ngaffe batandika buli wogenda n'okubamu abo abantu naye abalinzi baddeyo beefuula abamanyi abeefuula ab'amaanyi naye abasajja ngaabo batukulembera bennyanyanyanya baba bataddewo omukisa ng'ogwo oba okitegeera twenyigiremu akale bawulira abo kati abo baddijje bato bye tubawo ebyo birimu ssente obukadde n'obukadde bwa ssente kubanga twakimanya nti equipment gwe tukozesa nga tudijjeyinga bintu bya bbeeyi ensonga lwaki ne badijje bammwe kawabeereyo ku tv gye mukolera naye bano badijje bammwe bwe mwatutiisanga gye bali eyo ng'erinnya ddene naye nga talina equipment nga talina bikola kyokka ate ffe ebikola bibyo tugaba bigabe ne tubiwa abantu nti abantu baffe abo tukwatagana ne brands n'amakampuni ag'amaanyi agabituusa okuva ebweru wano mu Kampala kati awo tulina mikwano gyaffe aba GTM computers bali Kampala road abatuwa computers abaana tubawa zi laptop ne tubawa ne Fi ababalista Coffee School and Cafe abasangibwa e Nalukolongo opposite has petrol station okumpi n'ekizimbe ky'Amakanga tuyita abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okujja okuyigirizibwa okola coffee obika ebyenjawulo omuli cappuccino, espresso, mocha ne iced coffees. Tuyigiriza abaana okola juices obika ebyenjawulo omuli smoothies, milkshakes, mojitos n'ebika ebirala bingi nnyo. Tufunira abaana emirimu emitala w'amayanja bozinga ne wano wennyini tukufunirawo emirimu nawe ayagala okujja okukiringa osobola okujja n'okubalista Coffee School and Cafe munanga nonya kacaayi oba kakaawa ak'omulembe osobola tukubira ku masimu gaffe gano wammanga 0705 77 44 oba notuwhatsappinga ku 0777 85 56 45. Barista Coffee School and Cafe for the love of coffee. Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party olina meeting za kwanjula jangu otweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weeyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira Namakindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku noti 755 322 755 noti ng'eyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu mugemu Silverback Lounge the peak of enjoyment. kuyiga bino ebyebinyanyanya yesomero liriwa kakati endongo babiyiga batya y'ebinyanya ekisooka mu byonna essomero erisooka libeera mu ggwe tubadde tulina institute eya Emton Media Skills ebaddeyo ng'esomesanga Media Institute tusomesezza abantu bangi nnyo era abaana we bali wano mu Kampala nga bali ku radios ne ku TVs nga bavudde mu gino emikono gy'olaba lwakuba nti I'm not good at making noise about myself. I'm not good at that. Naye mwattu ebintu ebisinga tubikoze weebiri. Abaana tubasomesezza to an extent totuuka n'abamu nga n'abamu b'osomesezza ate okola nabo ku media house yemu. We have so many of them. Surprisingly n'abamu amannya gaabwe ogamanyi lwakuba tomanyi wa gye basomedde. So that is how I do what I do. That is how we've been moving. So tudde ekyengera olw'omukaaga luno ku Saturday eno tulina sound ezi enteekateeka ngazi tugenda kutandika ku makya mujje mulabe ku kivvulu eky'endongo y'ebinyanya bannanga abatakirabangako tubeerayo tugenda kubakuba ku luno tufrontinze ekigambo Mbazira Tony yandi yakati ffe ekyaffe ebintu ebyaffe ekyo kiddamu ekibuuzo kimuntera nnyo tubuuza lwaki temukuba mu Kampala wakati mu Kampala wakati waliwo amateeka mangi naye ke balivaamu ne batuwaayo era ennaku ezo abaana batugamba twegayirire beena atuwa olubiri bo baagala kujja kukubako mu lubiri nga si lunaku lwankuuka nti enjongo y'ebinyanya ejjuza olubiri mu birthday run kakati era ekyo nakyo byonna birimu waliwo ebyokulowoozaako bingi lwaki muba entertainers bonna okimanyi nti gyo ku mazaalibwa ga beene ku misinde kabaka birthday run nga 6 April tewaliwo entertainer yenna ya hiringibwa it was only Mbazira Tony and Suuna Ben endongo y'ebinyanya era ntugikubanga beene waali ninawe nagikoonakawo nebaluka pamparampa olubiri lwonna ne lugweddalu bene n'atunula nenulaba nga zeeko akamwenyumwenyu ne ŋŋamba
endongo kati nengaka kati kitegeeza nti awo olupi bwe nkubuuza nti endongo y'ebinyanya weewaawo oba omanyi ansa weewaawo kakati twagikuba Beene n'alaba abantu be nga basanyufu n'anyumirwa bw'ati yali atudde oli waggulu ng'asiimya azaala biseeka eri Obuganda ng'amaze okufulaginga ofu emisinde gitandise okudduka n'alaba abavubuka be nga banyumirwa nga weetuli nga banyumirwa olw'okuba ffe so ekyo nakyo kyatunyumira era buli entertainer kyeyali agadde baatupangisa ne batusasula nno munnanga ate bulungi nnyo gwe tebikyali nti jangu okuba wano nkunnyonnyolemu tebibeerangamu munnange era ffe ne munkuuka bw'olaba tukuba munkuuka sibeerayo bubeezimba olw'okuba nkola ku CBS tubeerayo nga ba artists Mbazira Tone ne Suuna Ben era ne budget yaffe ejjanga nga nyirivu nga package masavu iyo badde ki so okuyingira sente meka era emiryango gigulwawo sawa meka ku summit ekyengera kati ekyenjawulo kye tugenda okubeera nakyo ekyengera tulinayo emisomo manyi abavubuka abaffe abo tuwangadde nabo ate Katikkiro bwe yatukyaza mu ofiisi ye ng'atusiima emirimu emu ku bye yatugamba abavubuka abo mubalina mu bungi naye ku rediyo mbawulira mwogera nabo naye bonna mba mubasisinkane mwogere nabo engeri gye babaagala ennyo basobola okubawulira bye mubagamba so ekintu ekyo Katikkiro bwe yakitugamba n'ensalawo show ya luno tugiteekemu element eyo tugenda kufunayo obudde n'abavubuka abo nga bwakunyumya mbunyumya tiye naye abange bavubuka mwekye emirimu ennaku zino kikinga temuwangaala ku mirimu kyekireetera ekyo tunyumyemu microphone eyite ebyo bya misana tukuma kya ssaawa 4 so tugenda kubaleeterayo n'abakugu boogeremukko nabo bamaliriza ebyabwe by'ekikugu naffe tuyingirewo tunyumyemu nabo emisana lyonna tugenda kubawa ebirabo bingi tulina amakampuni mangi ge tukolagana nago n'amalala amapya gakajja on board mbadde wojjidde wano mbadde naakava okusayininga endagaano eno baasa gy'olaba ogiraba nengendayo nga njagala okugula emmotoka ne baŋŋamba bakuwa 60% oba bakyagigaba ali mundebaawo nagenderayo kati nze nva ku kitebe kyabwe ekikulu gye tubadde mogo ofiisi zaabwe enkulu ziri Lugogo nsobola okulagawo kati ni wano olabe byenjogera ku manyi sinyuma nnyo biboozi ogirabye obirabye kakati balinayo product eya mogo loans bagiyita mogo logbook loan kakati eyo nayo beegasse ku campaign y'ekyengera bagenda kuwa abantu baffe zi reflectors bagenda kubanga actually bo ekyabwe kyakuwa loans pichi oleeta kadi ya pichi ne bakuwa milioni 2.5 mu kaseera mpawe kaaga n'ogenda n'okola emirimu gyo nga ne pichi yo girina gekyo n'okijjawa so mikwani gyaffe aba mogo logbook loan tubeeyanzizza nnyo enteekateeka eyo buli kimu kiriya wala era tubalina on board abo nno baakajja then bazazo ne bakwatagana ne Stream Live Avenue tulina mikwano gyaffe aba Skypins Tours and Travel of course Chris ekitebe kyakyuse twakijje nti ndaka tuli kitende era ne office essimu ya tuva ku share awe kitende waddaka oyogedde ensonga essimu era nayo kweri eri 0709 707 ng'ojja tukolera ku bya passport visa n'ebirala byonna ate kati byonna pepa waaka yenna tumumalira ku office ekitende kitegeeza nti bwewetegereza Skypins Tours and Travel ne kiyakoze nti kati office we yagitadde okubeera nti eriranye ekisaawe ky'ennyonyi entebe kitegeeza asembezza ekirooto kyo ku kituufu ofuna mfunyi walinga osalo ekiruubirirwa kyo bulijjo ky'oluubirira ekiruubirirwa kyo yakisembezza ku bulijjo ky'oluubirira oluva wali boda ndoza nusu nga 10 ngekutwala ku airport ali n'emmotoka weeziri so Skypins Tours and Travel tweyanzizza nnyo tulina ekyokunywa kya sabula tugenda kunywa sabula kakombucha unywa budigida then tulina mikwano gyaffe kakati ennyama egy'otuuse we watuufu tulina kampuni bagiyita Hogo Animal Feeds bano nabo tuludde nabo kampuni eyo ffe twagirandikano ku Stream Live Avenue nanyiniyo yaŋŋamba yanyumiza lwati nyumya ebiboozi naŋŋamba okimanyi we najjira nali mwavu konzo otyo nalina emitwalo 48 naye kati is a billionaire business yeffe tugikoze ku Stream Live Avenue Hogo kirungo ekigire embizi nezitinta nezidigida is a billionaire now naye tukyali naye era y'omu ku ba sponsors saamunoonya nali awo ngazze wano n'agamba ekivulu kyaffe kyaddi ne mugamba kyanga 10 ogwokutaano
n'aleka nga byonna biterezezza. So Hogo ekitebe kyabwe nno kiri Wakiso ku Jane Francis Plaza ne Masaka gye bali ne Jinja ne wane Kampala mu Mitiana eri Buweekula yonna side ze yonna gye bali. Esimu yaabwe kweri nayo abahogo mbanoonyeeko 0708 564 574. Tulina banywanyi baffe abalala abakagwirawo tubeeyanza nnyo beyo ku Galaxy nabo tulina partnership ennungi ennyo. Twakola atabo bumpwachi kakati ate nsumulula osuna kyogamba bumpwachimpwa kyo bwali obumanyi before nze nedda era nze mbubalazi. So Newmans crisps ezo za tabbu ekyenjawulo ku luno kye ngenda okukola abaneetaaga okuziryako ez'obwereere box by the zo box ntambula nazo buli kadde wembeera era nakati nawe okuva n'ogenda kutwalayokko nyanziza sebo. kakati Newmans ezo zaasaanyaawo crisps zonna ezasangibwa ziri ku katale olw'ensonga nti ffe nga Newmans bwe twajja twasooka kwetegereza what is on market qualitatively how is it kakati niyo ompulira mu luzungu amaanyi ompulira qualitatively kasooka je ngamba ompulira flowing omanyi mutujereka nnyo kati ngina ne ulya ne ngamba kati ati ndabanga tofudde ne obiwulira mbiwulidde kati line eraiminga kati nze mbuuza kati gati sezitujirega nga muzijjawa kuba mpulira ndowooza nti bye mwalikoza ate ffe tubikola kakati bwe twalaba omutindo ne tumala okulaba oguliwo ffe ne tukubisaamu times like 5 ne tujja ne tubawo omutindo nga guli so impressive era abantu baffe basiimu nnyo era kyova olaba nti kati amasomero gonna agaliko wano mu Kampala Wakiso Masaka ewaffe Mbarara yonna gye bali abaana ku zi kantiini babaliisa Newmans crisps ate zirina mugundi ez'enjawulo mu flavors ez'enjawulo. So nammwe abali eyo abagenda okujja ekyengera mu jjenga bo kyali tugenda kuzigaba then ngenda kutikkayo emmotoka 2 zo zibeerewo zino zengaba bwe zinaggwawo tukwate ku ziri mu mmotoka bantu kulyako buli kweyagala ngenda kuleetayo akamotoka akatini n'ekimotoka ekinene kifuso nga kyonna kirimu Newmans. Ojja kumbuuza ebyo bikola ngaani mbikola mu kiti nti bwe nali sinnaba kuzoogera mwali temuzimanyi kakati mbikolera in that regard njagala muzirye buli wembeera mba njagala muzirye. So crisps zaffe ezo bwe tuba tumaliriza ebyo ebyekivvulu abazeetaaga okuzisuubula essimu yaffe ebeerako okusobola okukolera orders even online you can make an online order ne tuba nga tukutuukako yonna gy'obeera oli. Essimu yaffe eri 0702 92 17 ng'ofuna Newmans crisps nga weeyagala. Then mikwani gyaffe abalala bangi nnyo GTM computers batuwa computers zetugabira abantu baffe abo bali awo ku Ssekabaka Kintu Plaza ku Kampala Road awo computers nga masavu computer gyoyayanira bulijjo ffe tugikwata ne tugigaba bugabi nga ne gwe tugiwadde tetumugambye yadde nti what is your father's name. So banywanyi baffe bangi nnyo betulina mu nteekateeka eno ey'ekyengera Sabula namwogeddeko then tulinayo waragi waffe omupya katale waragi waffe omupya bamuyita Chase flavored gin omanyi nga Stream Live Avenue ebirala byonna tubikola nene ekintu kyensinga okwenyumiriza mu Stream Live Avenue tuleese business ezitabaddeewo from scratch ne tuzimanyisa abantu ne zitandika okuba nga zitinta kati n'oyo Chase twamuleese mupya Chase flavored gin tugenda kumunywa tumunywe tumweyalire tumwebikke era abanaabeera ekyengera tugenda mubawaayo ow'okunywako ow'obwereere obeerako ng'oli kwalaali ng'ate owoomerwa ng'ale towunyiza nakamwa ye Chase flavor eyo eri kiriya nnyo eyo twagikolako dda Uganda Police eri in control. So banywanyi baffe abalala abavujjirizi Arapex Tala DSV ekirungo kisiba tiles era nakyo edduuka lyaffe weriryawo ennakasero abanaaba beetaaze adhesive oyo tugenda mubaleeterako koti mubagabire wabula era ne bwe tunaaba tumaliriza ekivulu kino gwe wenna alaba vidiyo eno ng'oyagala adhesive asinga kwata essimu otukubireko 0753 065 128 tukola orders ku site yennyini gye tumukusanza n'osiba tiles wansi ne zinywera mirembe na mirembe paka yezu lwalidda.
so tukweyanziza ndowooza nange nja kukkanya ne Mbazira Tony ono adhesive ono Arapex ne Skypini n'aba Newmans yabatukuba nnyo ne mbanga mwongera okutegerekeka wabatukuba nnyo abo abasatu Skypini naddala obulango bwamukolera wali entinda Newmans oyo ne adhesive oyo wa Arapex bali basaale nnyo so mu mbeera eno nga ne guli yaffe yasabula bingo tugenda kusabula bingo it is a game you play you either win or lose but mu bonna abanajja mulimu abajja okuwangula mulimu n'abatajja kuwangula kati ekinasalawo kujjanga ukyali byonna tugenda bikola misana sabula bingo tugenda kumuzanya ne codes tugenda kuzisettinga nga za kwolo nja kuba wayondeze emitwalo nga 7 nja kugiwayo abantu nga 10 mbasi bawadde izimirikwezi 7 nga wayingiridde kitwalo oba oyita so nga tusibula enteekateeka tulinako nabikugambye mbadde na kyesikugambye ate nga mbadde nkikoze nkigenderedde tulina kampuni ya MTN kitegedde akati big brands era nazo zaagala nnyo ku associatinga ne big brands kitegeeza endongo y'ebinyaanya is now referred to as a big brand as well ate kati daba uno omwana dinda kati sokoidde kati ninyo dindako kati ninyo kankulage wano indako kati ne wano manyinze njagala nnyo kakati singa endongo y'ebinyaanya TMT live experience endongo y'ebinyaanya wow mukala zani ono mukala za MTN nazikuleetera tegedde kakati awo oba onoonya ki kitegeeza nti endongo y'ebinyaanya buli ali eyo ng'ogizaalawo gikubamu ebituli munnange gwe oba oli emabega w'amawulire oba oli wala nnyo n'okumanya ensonga entuufu abanoonya numbers high time bo bano baagala numbers then n'ekirala kye beetaaga smartness kikulu nnyo smartness kikulu balina gwe bamye sponsorship basajja banga nnyo era babiŋŋambyemu kawo twali tunyumyamuko mu meetings awo nga byonna bikulu babifaako nnyo babigoberera babitwala nga nsonga nnene nnyo nga gyenkomezza so MTN tugenda kubawayo ku masimu ga kabode super abantu baffe abo then tujja kubawayo ku t-shirts obukofiira so it is such a big event lwakuba nti nga bwe nagambye simanyi nnyo bintu byakuvutira nnyo budingidi naye nga njagala nnyo ne tubikola bukozi kati ensi n'ejajinga baba bafunye wamanyama alina amaaso agasobola okulaba n'olaba atalabye n'atalaba kuba tolina kya kale njagala abaana ba booda era neno deal gyenva okusayininga eri meant for borders meant for border guys abantu bano ngenda kwongera okubategeeza ensonga nti amazima amakampuni mangi gabaddengawo bulijjo nga gakola ebintu ebyefaananyirizako ku kino naye kino mogo ye yakitandika okubeera nga bakuwa gye tuyita logbook border loan kakati eno ojja kukwata bukwasi just kakaadi kapikiyo okabatwalire ng'omusingo okwesiga ntogere bwoti n'oweta manju kati bo bakwate ssente enkalu kashi mane bamukuwe ogende weetereeze osasula mpolampola nga ne piki ogirina okitegedde then that is mogo weeri wano tugirina era tugenda kugibanjulira wano ku press conference ku Lwokusatu tulina wano press conference tugenda kubabanjulira n'amakampuni gonna amalala negesogeddeeko tugenda gabalaga ku olwo mugenda kujja mu birabe nti era kati kansembeyo nga nkubuuza Sebo Rupi endongo y'ebinyaanya weewaawo weewaawo Sebo ngoddamu weewaawo mbasaba ennaku z'omwezi 29 10 years of Rupi ba sponsors ngenda kujja 29 August Tavern Woods Kabuusu nzija Sebo ba sponsor bankwatemu sponsor nabo baba bakwatamu akodingire balina okunkwata si buli gwe bandabye naye bakwatagala kukola twagala kujja ku brand tukole kakitegeeza ate kasosala wambasa no bagamba mumwe bananyima bananyima ebimu we banakumma nze n'abankumye kitegeeza tebajja kumma kimbadde ntegeeza ewamu we banakumma kubeera ne waliyo ewamu ngera bwogendayo nga nze siriiyo ngera mail emala kulinnya kuno emyaka 10 mu ndongo ya Uganda ebifaananyi buli sitawaali gatoliiko
Bangambi bakyatekamu ebirala. Ebyo nabyo ndowooza it will be a question for another day. Bakyatekamu abalala. Bakyatekamu. So basebo ne banyabo mukone ku mukutu mu subscribing. Otherwise tuluteka idakika nga 5 ku 10 ku mnyenye gwanga lunaku lwa ekiro kyalo tugenda kwa tuziteekayo. Mulabe endongo y'ebinyanya we wow. Summit ekyengere naku mwezi nga 10 olw'omukaaga olujja kubanga tugira lwa mukaaga luno ne olw'omukaaga olujja. Kulango bulanze endongo nga tojja. Inenze mbera yo. Mundongo yaluno. Njagala obeere ku muzindalo nga bayitawo bonna nga gwolaga layini bannange layini nga mpanvu. Ne makutano. Buzo oyo foto je yaza. Atenga nali. Balaga layini. Maka kumacha sawa. Kamera amenyeka. Suuna yabiterezeza. Yabitereza yeso lwakimbirese. Suuna. Akali engeri gye kiri nti makutano twa frontinga Suuna. Kati nze nja kukola ku binayononekera ekyengera. Kati eneringa ngebbafu. Kati Suuna gwe twali tufrontinze. Kitegeeza no yalina okutereeza ebyasoba wano. Kati nange wamukwatamu omukono. Nange ebinayononekera ekyengera. Nja wano mmeka? Ya otini ku Suuna. Suuna owabumalanga. Nalabyeko ngali ku video ne Kasuku. Kasuku namuyita omugagga w'eggaluga abumalanga. Ayi ne Kasuku yennyini abimalanga ebyo. Nalabya awa gundi sente. Brunoke ne Brunoke yamuwaya namuwaya naye agatte ku mmotoka. Nagulira emipiira ne lwakwatagulanga mu mmotoka. Ajajigula namuleeta ate namuleeta. Nze namugaa agule mmotoka. Emipiira ena. Emipiira n'oba omuwadde. Omuwadde sebo. Kisinziira gya mmotoka ki. Pitizi nere mitwala 25 miliyoni ze 2 abenga so mbagala nyo basebwe ne manyabo mukoneka de subscribing thank you so much badene Abe Express Media na yabade ku kamera awo tubade ku Streamline Avenue abagala okolo obulango abagala okuyiga okolo obulango n'abavuka nga wekiriza mu kiroto kyo jangu wano ajja kubulira lwaki ate kinnaguka ku Streamline Avenue bali makaga abwa mapya makinde wano okirira just oluva ku Mbutu Road nokirira so wetuli awo mpola so thank you. Fi ababalista Coffee School and Cafe abasangibwa Nalukolongo opposite has petrol station okumpi n'ezimbe ky'amakanga tuyita abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okujja okuyigirizibwa okola coffee obika ebyenjawulo omuli cappuccino, espresso, mocha ne iced coffees. Tuyigiriza abaana okola juices obika ebyenjawulo omuli smoothies, milkshakes, mojitos n'ebika ebirala bingi nnyo. Tufunira abaana emirimu emitala w'amayanja bozinga ne wano wennyini tukufunirawo emirimu nawe ayagala okujja okukiringa osobola okujja no ku Balista Coffee School and Cafe munanga nonya kachai oba kakawa ak'omulembe osobola tukubira ku masimu gaffe gano wammanga 0705 77 anamunya 12 oba no WhatsAppinga ku 0777 85 56 45. Balista Coffee School and Cafe for the love of coffee. Silverback Lounge au ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Tulina meeting za kwanjula jangu tweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunayira. Tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weyune. Silverback Lounge ku Salama Road okulira n'Amakindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ngeyeri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment.